General Muhoozi Kayini Lugaba, Chief of Defence Force avuddeyo n'ayanamiriza ensi. Wavuddeyo n'akola report ku kibanja kye ekya Twitter. Oluvannyuma lw'okuvayo n'awooninga Supreme Court singa tekola kino wammanga kaakubajjuutuka. Oli ku Yugi Update TV kosinza oba ng'otuwuliriza webale kwekumira ku mayengo gano aga Yugi Update TV. Wenna atannaakuba ng'otweyungako kkirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikooneko ojja kuba osobola bulungi nnyo otwegattako. Abali emitala w'amayanja mbaanirizaako nnyo mwenna abali mu diaspora mwebale kwekuumira ku mayengo gano aga Yugi Update TV. General Muhoozi Kayini Lugaba, Chief of Defence Force, avuddeyo ku kibanja kye ekya Twitter n'akola statement erese ensinga ewuniikiridde ng'egezaako okuba ng'atiisatiisa ab'obuyinza be twandirowoozezza nti nno be basalawo be balina obuyinza obw'enkomeredde okusalawo ku ki ekigenda mu maaso mu ggwanga ssaako n'okusalawo emisango ate nabo batandise okutiisibwatiisibwa ne gavumenti eno eriko. Kati ne twebuuza constitution mu ggwanga lya Uganda esigala ekyafunctioninga. Ddala ministries ezisinga mu ggwanga Uganda mu gavumenti ya Uganda zeetengeredde ziri independent we ziba nga zisaasobola okuvaayo ne zitiisibwatiisibwa ng'ebigambo bino ate ne batavaayo kubaako ne kye boogera oluvannyuma lw'okuwulira statement singa zino ezigenda mu maaso. Agambye atya? Agambye nti I want a written apology from the Supreme Court for the judgment they made against UPDF and Uganda. If I don't get that apology quickly, other thing will follow. Mu bufunze agambye nti nno yeetaaga ekiwandiiko, yeetaaga obubaka obwetonda ng'ate si bwakwogera bwogezi nga buli mu kiwandiiko nga buwandiikiddwa Supreme Court, kooti enkulu, ekitongole kino eky'essiga eddamuzi ekikulu nga kiwandiikidde General Muhoozi Kayini Lugaba apology. General Muhoozi Kayini Lugaba agamba nti nno Supreme Court balina okuba nga bamuwandiikira apology ng'eri mu buwandiike olw'okusalawo olwa judgment gye yakola ng'egezaako okuba ng'eri against UPDF ku Uganda. We bataakikole kumuwandiikira apology mu bwangu ebinaddirira tebamunenya era bajja kuba nga babiraba gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Lwaki General Muhoozi Kayini Lugaba awandiise kino era asinziira ku ki? Jjukira nti nno Chief Justice Owiny Dollo yavaayo n'atangaaza eggwanga ku ngeri ku ngeri martial courts ezigenda maaso n'okukozesebwamu ba civilian abantu aba bulijjo ate nga kimenya ssemateeka wa wano mu Uganda. N'agamba nti omuntu wa bulijjo civilian yenna talina kuba ng'awozesebwa mu military court olw'ensonga nti military courts zilaakinga jurisdictions ne experts n'obukugu okuwozesa bannansi ba civilian mu makooti gaabwe. Ne babagamba nti singa gavumenti eba eyagala okuwozesa abantu mu military court kitegeeza nti military court egenda kubeera ng'erimu ebiwayi bibiri, eteekemu bajjaaji aba Supreme Court abasobola okukozesa ba civilian oba etendeke abakugu abalamuzi abalina obukugu n'obumanyiivu b'experts mu kukozesa ba civilian so si baamagye kukozesa bantu ba bulijjo. Ekyo nno statement ezo ezaava mu Chief Justice zaakuba General Muhoozi Kayini Lugaba ekiruyi ekikwe newankubadde teyavaayo kw'obwo obudde kubaako nekyayogera. Kati leero waavuddeyo ku kibanja kye ekya Twitter nasobola okuba nga yanukula ebyava mu Supreme Court era avuddeyo n'okubawooninga n'abagamba ku ebyo ebyayogerwa nti UPDF terina buyinza kubanga ewozesa bantu ba bulijjo mu military courts zaabwe. Kati General Muhoozi Kayini Lugaba agamba ayagala bamuwandiikire obubaka obw'ekwetonda, emuwandiikire apology letter ng'eri mu buwandiike. Singa tebakikola kaakubajjuutuka.
ebibadde ebigambo bya Chief of Defence Force General Muhoozi Kainerugaba. Kikyolowooza ku nsonga eno gwe mukwano gwange nkwanirizaako mu comment section jangu otangaaze ku ggwanga ku ki ekigenda mu maaso okusinziira embeera nga woogiraba. Olowooza ddala Supreme Court esaanidde okwetondera General Muhoozi Kainerugaba libe baba bakwetonda nga beetonda ku ki? Jangu mu comment section bw'agala otweyungako genda wansi waliwo ekigambo subscribe kikooneko ojja kuba otweyungako.